po jako akawuwo. Ku nkomerero ya sabbiiti ewedde kyeraze lwatu nti kati ekiseera Uganda kyerimu ku nsonga y'ekirwadde COVID-19 yeeraliikiriza kubanga ku lunaku olw'omukaaga ab'ebyobulamu baazuula abantu 318 nga balina ekirwadde COVID-19 kyokka nga ne we lwazibidde olunaku lw'eggulo ng'abantu 97 be babadde bazuuliddwamu ekirwadde kino ng'ekisinga okweraliikiriza kwe kubanga omuwendo gw'abalwadde kati ogusinga obungi guli mu Kampala. Abantu bonna abakozesa emmotoka ez'olukale twegendereze. Community infections oba abantu gye tusula naffe twegendereze tubeere bakuumi ba bannaffe si ffe ffekka. Gye buvuddeko arcades eziwera 58 ze zaalabuddwa okuggalibwa singa tezituukiriza biragiro ebyassibwawo Ministry y'ebyobulamu okwewala ensansana ya COVID-19. Ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala Kampala State Traders Association kasiita olunaku olwaleero batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ne balaga obweraliikirivu olw'ebbanga erya sabbiiti emu eryabaweereddwa nti singa tebassa mu nkola biragiro bandizibwa ku muggalo ogutaliiko kkomo nga David Wanjiru Kyamuzi amyuka ayogerera kasiita bw'ayongera okunnyonnyola. N'okusaayo omwoyo okulaba ne muteeka mu nkola ebyo byonna gavumenti byasaba. Kintu kya muwendo okulaba nti tukuuma obulamu bwaffe. Era tuddamu okukiggumiza nti abasuubuzi mukitegeere obulwadde gye buli. Ate ne bw'onookola eziri zitya ng'ogenda kufa olabye nnyo. Sooka weekuume, sooka ofeeyo ku biragiro by'abagwenti bye kulagira. Ssaabawandiisi wa kasiita Thaddeus Musoke wano wasinzidde n'asaba gavumenti obutakemebwa kuddamu kulangirira muggalo gwakubiri mu ggwanga ng'agamba nti singa kikolebwa ebyenfuna bya Uganda byolekedde akaseera akazibu ng'agamba nti era wandibaawo n'abantu okwekola ekikyamu n'okusinga nga bwe gwali mu muggalo ogwasooka. Naye nga gavumenti tuyambye abantu balidde kapito waabwe yenna aweddewo. Abantu bali mu mbeera enyigirizibwa ennyo ngaffe kaseera twasazeewo okubeera batutangaaza eggwanga nga tulaba abatandise okwogera ku nsonga ya lockdown. Waliwo ebintu bingi bye tusobola okukola ne tukola nga bwe tulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Sekindi Rashidi ssentebe w'ekibiina ekitaba abatakisi ekya Kotsa asabye abali mulimu gwa takisi okukwasizaako gavumenti mu kussa ebiragiro mu nkola. Ba taxi drivers bannange ne bakondakita ne bannannyini mmotoka bonna nga gavumenti etutaddeko okututunuuliza eriisa ejjogi nsaba naffe bye tusobola tubikole. Gwe omukulembeze ali mu paaki naddala paakisi ze tulina tubadde ne paakisi 8 zovunawo ziyinza okuba nga zeeyongeddeko ne ziwera paakisi nga 15. Buli mulyango gwa paaki obeereko ewantu ewanaabisibwa. Mu ngeri y'emu Mbowa Ibrahimu omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi b'omu Kampala Kampala Arcades Advocacy Forum ye asambaza ebigambibwa nti abasuubuzi bava dda ku biragiro bya pulezidenti. Ministries okuvaayo ne zigamba nti abasuubuzi bava dda ku biragiro ekyo si kituufu. Singa weetooloola arcades z'omu Kampala zonna ojja kusanga nga buli arcade omulyango oguyingira kuliko jerrycan abantu we banaabira, ojja kusanga nga kuliko temperature gun, ojja kusanga nga abantu basanitizinga. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Singa otunuulira abatembeeyi abali ku nguudo kati abantu abo tebali organized.